Kitalo nnyo ekimotoka ky'amafuta ekigudde amafuta ne gayika wansi ne gakwata omuliro abantu bafiiriddwa ebintu ebiva mu millions and millions of money nja kubanga mbikutuusaako mu maaso awo ate bya Hajjat zuula munnange bibi bamubuuzizza kajojjoji w'ebibuuzo ne gamubuguma byonna mu maaso awo ojja kubanga obifuna ate ye Ssabasajja Ronald Muwenda Mutebi asiimye n'alambula ku ttaka lye ebigambo bingi nnyo bibadde byogerwa naye nga gonna nja kubanga ngakuwa mu maaso awo ate bamemba ba paalamenti naddala abava mu Buganda bagamba nti baagala baggyemu omukulu Sam Mayanja obwesigwe kiva ku ki lwakuvoola Ssabasajja Ronald Muwenda Mutebi. Tulina amawulire mangi nnyo nnaku olwaleero ate fulufiga ya Awanda Muliro naye nga byonna obifuna ku NCK TV era wobanga tuna subscribinga kekade subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga awonno tuba tweyongerayo. Katandike n'ekimotoka eky'amafuta ekigudde wansi ku kyalo bakiyita Kigoogwa along Gulu Kampala highway. Kino kigudde amafuta ne gayika wansi ne gakwata omuliro buli kimu ekibaddewo motoka biki mayumba twala tugende byonna bisaanyeewo era ng'esayidi zeeyo abantu bali mu matiga. Bannange tawuni y'Ekigoogwa yonna eggwawo, tawuni y'Ekigoogwa eggwawo, emmotoka y'amafuta egudde wano neekwata omuliro, amayumba g'abantu gaggwawo, pikipiki amamotoka gabadde gapaakinze awo gonna gaggwawo. Bannange tawuni yonna eweddewo wano, emmotoka egudde makati mu tawuni wakati wennyini, wakati mu tawuni wakati wennyini ziggwawo, emayumba g'abantu gaggwawo, amamotoka gaggwawo bannange mu tawuni wakati wano mu Kigoogwa. Webityo nga w'obiwulidde era nga w'obirabye ate ennaku olwaleero omutanda Ssabasajja Ronald Muwenda Mutebi asiimye n'alambula ku ttaka lye. Oyo omutanda mumulabye ebigambo bingi nnyo bibadde byogerwa era mubadde biwulira, bamu nga bagamba tali mu ggwanga, bamu nga bagamba embeera mbi era ne batuuka abamu n'okugamba nti muddemu mudimandinge nti Ssabasajja aveeyo alabikweko mu bantu, wuuyo alabiddwako. Ate nga byonna bigenda mu maaso bo ab'MP abava mu Buganda nga mukuliddwamu Honorable Sewungu bagamba nti baagala kubanga bateekawo oba enteekateeka nti baggyemu Sam Mayanja obwesigwa ono nga 7 minutes for lands nti asusizza okubanga avoola Ssabasajja Ronald Muwenda Mutebi. Abantu basomanga batono amateeka naye alina okubanga y'omu ku basinga obutaatendinga classes za ttaka mu classes zasomeramu ne Uganda's constitutional history kagimanyi naye ebyo byonna nga tubitadde ebbali. Omwami ono emirimu gy'abaminisita gyonna bagikolera wano balipootinga mu paalamenti naye ye abanamudde bwa kubuvuula Ssaabasajja Kabaka kumuvuma kumugamba genda ogeeri naye nga mu paalamenti gye bamuleetanga ex-officio tabeerawo. Kiri ku likodi Sam Mayanja emyaka 3 yakajja mu paalamenti omulundi gumu ate yajja tayambadde ettaayi ate nga looya nga tayambadde ettaayi era omuntu omu n'amulabula nga ndaba bwe namuga bagenda kufulumya oswale nga nejjatula mu maaso tamanyiyo. Kati emirimu gyagikolerawa agikolera eri kuvuma Ssaabasajja kutabangula Bwakabaka bwaffe era ekyo omukisa omungi gwalina tajjanga kukaluma ageza alinyeyo bayeeta musajja ajja kutegeera kye bayita Sewungu n'Obuganda. Nolwekyo kyetusabye sipiika lwaki akyali minisita yandibadde yagobatya tewali nsonga gy'ayinza kuba nti yeetonda ng'abadde mulwadde taliwo ng'omulaba mu firundi alumba Buganda avuma Mengo avuma Katikkiro naye ng'ate mu paalamenti takola ki taliyo ate ng'emirimu gy'akola gyagwa minisita. Oyo mufu mulwadde muzibu
tulina omugoba ave wano addeyo gye bamujja ne Mwami Museveni akimanyi minisita bwe yaleeta aleese obutalo mu Buganda ekintu bakya Ssaabataka mu Buganda kabaka ttaka nange okukola omusajja omuganda ku Japan omuganda dire obugagga bwange Ssabasajja yampa ettaka nina obutuuze Kalungu kiina kyenyiga gwe minisita gwani agomba kabaka ku ttaka. Ate munnange ensonga za Hajjat Zuula zo buli lukya ebintu byeyongera okumwonoonekera. Olunaku olwaleero bamusoyesoyeza kajojjoji w'ebibuuzo ne bimukalira ku mimwa n'atuuka n'okwekandaga nga nsata zirina. Owekitiibwa mbadde kyensaba ekirala era kyoba otunuulira ennyo naddala ku mwana kigambibwa nti omwana yatambuzibwako n'atwalibwako e Mexico oba yatwalibwako nga baagala ayingire mu America era kigambibwa nti omwana omu gwakugambye y'omu yali amutwala era kyazuuliddwa kigambibwa nti mbu wabbe yabeeranga nabo batwadde information ne bwe baabeeranga okulemererwa okubuuka ebisenge okuyingira mu America which is omwana ono alina national ID alina passport tubale twagala okumanya emyaka gy'omwana emituufu ne passport y'omwana n'entambula gy'atambulamu bimutume lumu it's okay which is okay bimutume lumu atwete passport y'omwana tuula baya tojja kuyita wali belinda tumalize kwa tojja kuyita wajja mawulire kufuna bwenkanya tukuwa bwenkanya it's okay no problem twagala omwana ogenda kwogera omwana yatambulako owekitiibwa njagala okitwale nti omwana yatambulako oba okikirize oba okibuuza okimanye lwansonga ki tetuganyi tuyamba abantu naffe tulina betuyamba osobola okweta omwana omu n'ayonona abaana bonna ennyaanya emu envundu ette ekisero omwana omu gw'otutte businga abayonona abaana abalala ekyokubiri tuli mu mateeka kati wano kubanga tata w'omwana tumwetaaga tata omwana amanyi nti omwana we yatambulako era omwana ono passport ye eriwa omwana w'emyaka 14 nga we mugamba is it sure myaka 14 nga ali mu senior free bwe tugatadde tusiza covid and whatever what and what omwana we wa myaka 14 babadde asoma nabo mugamba ali mu senior free bwe kigambibwa nawe bamukuwadde is it true ayina 14 years na passport y'omwana ono eriwa yatambula biseera ki okutuuka atuuke mu Mexico asobola okukola ki okubanga abuuka ayingire mu America kyetwetaaga. Okay, katweyanzanya tweyanzege n'omukyala ngena muwayo mukisabo abalina kyayongerako eno empisa gye tulimu mpisa yansi kubanga okuvedda nedda nga baga nti omwana akuzibwa kyalo era First Lady of the Republic of Uganda yakikkaatiriza n'agamba nti bwe twajjawo embeera eyo ey'ekyalo okukuza omwana kwe kulaba nti abaana bayongera okwonooneka omwana omuntu yakusanga nga mu kkubo n'akukwata naga nti omwana wo wuno musanze ali aswankula ali mu kkubo n'olwekyo kati eggwanga yeri akuzanga omwana kati meeting eno tebadde ku muntu yenna ali mukomera era tubadde tukuba ebikanya birowoozo ku mwana ne program egenda naye nga maliza wane sigenda nnyo okuba abantu kubanga ono yekka kubanga omukyalo ono ayise mu bingi era omutima gwe ate twagala abeerewo nga akyakuza omwana kuba tetwagala ate naye tumumenye omutima abeere nga kyo nedda ffe wetuli kubanga tubatuusaako ebigenda mu maaso ate munnange waliwo atabukira beebulanga emengo n'abayita abafere simanyi oba nsonga ki naye nga nja kubanga kanga kuwe owulire ebinvaamu bituufu oba nedda. Bano abafere b'emmengo tebannakimanya nti Ben Kiwanuka yabawangula dda mu mwaka gwa 1966 oluvannyuma lw'emyaka egiri mu 5 balowooza nti bakyalina wiini ku Ben Kiwanuka naye Ben Kiwanuka gwe mulowooza nti mumuyinako wiini Ben Kiwanuka yabawangula emyaka egisoba mu 5 emabega kubanga ensonga ze yabagamba zonna zaatuukirira mu mwaka gwa 1966 bwe kiba nga Ben Kiwanuka ye yali omukyamu obote yabakola atya obwakabaka bwawerebwa emyaka emeka obukyamu bwa Ben Kiwanuka bwamuvaawa kubanga Ben Kiwanuka yali omusajja yalengerera ewala nakimanya nti kino ekifo mwe baagala okuteeka Ssabasajja kabaka bamutaddemu nga enseenene bwerengera ekitangaala erowooza nti kyonna kibeera kya mirembe era eyagala kubuukira wakati w'ekitangaala ekyo naye neyeerabira nti ekitangaala ekyo kyeri mu kuyayaanira kigenda kugikkiriza wansi mu pipa. Abaganda wakati mu kugoba Ben Kiwanuka ab'omu Gyenkaaga
n'okwesembereza Dr. Paul Milton Obote mumbuulire mwaganyulwa mwafiirwa Ben Kiwanuka yali mukyamu ng'Obote ye mutuufu oba Obote ye yali omukyamu nga Ben Kiwanuka ye yali omutuufu Obote ye yali agenda okulumirirwa ennyo Obwakabaka bwa Buganda okusinga Ben Kiwanuka omwana wa Buganda era lwaki omwana wa Buganda buli lwajjayo ennimi n'okulaga nti asowodde abamulwanyisa bava mu Buganda naye nga balaga nti balwanirira nnyo Namulondo naye wakati mu kumulaga nti balwanirira nnyo Namulondo mwaka gwa 1966 omuntu gwe baatwalira Ssekabaka Muteesa mu lubiri lwe baamunaanika n'amuwaŋŋangusa n'atakoma ku ekyo mu gwenkagamu 19 n'amulumba e Bungereza n'amusaanya wabaaye ku bafeere b'Emmengo ne Ben Kiwanuka ani ayina wiini oŋŋamba otya nti Ben Kiwanuka yali mukyamu ng'ebintu bye yakulabula byonna byatuukirira n'Obwakabaka ne butuuka okusaanawo okumala emyaka egisoba 27 nga ne kati wadde bagamba nti weebuli naye Obwakabaka obutuufu bwakoma mu mwaka gwa 1966 abaaye obukyamu bwa Ben Kiwanuka buno bwe mwagala okulaga Abaganda bwe buli luddawa era lwaki buli muntu gwe mwagala okulwanyisa mwagala okumusiiga ekifaananyi kya Ben Kiwanuka ekifaananyi kya Ben Kiwanuka si kikyamu naye mmwe abakiwandiikako mmwe mwakiwandiikako ebikyamu kubanga Omuganda omutegeevu alina ku magezi yalitegedde nti Ben Kiwanuka yawangula abafere abaali Emmengo mu biseera ebyo mwaka gwa 1966 era yasiigira ddala ekifaananyi nti bano baali tebayagaliza Buganda wabula baali baagala kusaanyaawo Buganda kakati olunaku olwaleero enjiri eri mu kutambuzibwa yeya Ben Kiwanuka yakomawo nga yakomerawo mu Kyagulanyi naye nga bakireetera mu perspective y'omuntu mbu ate obwola Obwakabaka bwa Buganda jjukira bagezaako nnyo okusiiga ekifaananyi nti Ben Kiwanuka yatyoboola Obwakabaka bwa Buganda kakati bw'olaba Omuganda ali prominent Emmengo awo ng'avuddeyo ne statement eraga nti Kyagulanyi ye Ben Kiwanuka w'omulembe guno abeera ali mu kusiiga kifaananyi nti Kyagulanyi atyoboola Namulondo nti Kyagulanyi tawa Bwakabaka bwa Buganda kitiibwa bagenza okulaba abafeere b'Emmengo nga n'okwemala tebeemala ne bafunawo ne kujja epangisa erikulembeddwa Dini Lubowa Sava okusiiga ekifaananyi nti Kyagulanyi alaba Namulondo mu kamwa naye nga Dini Lubowa Sava omuntu y'omu gwe bawadde eddiiru eyo wattu gye buvuddeko ye yatandika emboozi y'abalongo ba Maama Nnaabagereka mbu baamayiga abaaye ani yamutuma kubanga okkeera n'okola statement nti abalongo ba Maama Nnaabagereka baamayiga obeera tovumye mayiga wabula obeera ovumye Ssabasajja Kabaka n'owemula ne Maama Nnaabagereka era nze kennyini nze yavaayo okulwanyisa vidiyo y'okujaanikula ne mugaa byonna bikole naye tokkakkanya Namunswa towemula Maama Nnaabagereka mbuzi lwefa lwemanyibwa nannyiniyo guno omukago ogubagasse olowooza gubagasse leero oba bulijjo bazannyira munda okusaanyaawo Obwakabaka bwa Buganda nga bafuula Mayiga Kabaka nti atuuse ne ku mbeera ezaala mu maama nga ye temwamuyise kusooka kwetonda okutandika okubakolera era muntu kyasaanyaawo Namulondo okusinga statement ng'eyo ezingiramu Namunswa n'okumufuula Ssekibotte ewemuliramu Maama Nnaabagereka kituufu Ben Kiwanuka yakomerawo mu Kyagulanyi era njagala okukikkaatiriza nti Ben Kiwanuka yakomerawo mu Kyagulanyi naye ku mulundi guno yakomawo kutereeza byafaayo bye njagala okuba akafaananyi Kyagulanyi alina akazindaalo ne bwe katabeera ka mainstream media Kyagulanyi alina abantu abamwagalira ddala nga mwe muli ne babbuloga nga Kyagulanyi ne kyatavuddeeyo kwogerako abbuloga basobola okukimalanga oli n'atasanga nsonyi kukwata kazindaalo ng'agenda kwogerera omuntu gw'amanyi nti asobola okwewozaako ng'agenda kutema ajjako omuntu ekigambo ky'amanyi nti asobola okukyenaazaako naye era ye n'atasanga buzibu
n'agamba kankole enkola ya konkona muti mbojje mpola mpola oba olunaku olumu kirituuka abanne bakikkiriza. Kyagulanyi aleese ebisiyaga mu Uganda. Kyagulanyi akolagana n'abasiyazi. Kyagulanyi ali ebisiyaga. Eggwanga we muli wa Kyagulanyi mugenda kuba mutongozza ebisiyaga. Ku bino ebisiyaga ebyandadde olwaleero mu buli kivvulu ng'abasiyazi baweebwa nnyo pulatifomu nga ne TV ya Natasha NBS ne Sanyuka TV muwala wa Museveni etuuka okuleeta abasiyazi mbu simanya modolo bajje bamotivating oba bamotivating ekyatunula ng'enjoka bamuleesa motivating. Abasiyazi baweereddwa nnyo platform ebisiyaga byandadde nnyo mu kaseera kano naye kuba akafaananyi nga Kyagulanyi teyalina muzindaalo gwewolereza tekyaligenze mu byafaayo ku bino ebisiyaga ebyandadde nti Kyagulanyi yaleeta ebisiyaga mu Uganda. Golowooza eno statement senga bagamba Ben Kiwanuka yalisobodde okugyeyambulako. Teweerabira nti edda abasajja be balina full control eya radio y'eggwanga. Kaŋŋambe radio Uganda yaliwo mu biseera ebyo era ng'omuzungu n'ab'emmengo n'obote we basinziira okuyisa propaganda waabwe nti Ben Kiwanuka akkakkanyizza Ssaabasajja Kabaka Muteesa. Ben Kiwanuka tayagaliza Buganda naye nga musajja wattu Ben Kiwanuka tayina kazindaalo wasobola kwewolereza. Ne bw'anaafuna abantu bagende nga bagenda nju ku nju oba mu ngeri ya mani oba eya analog bamuwaayira era akawungeezi nga radio Uganda bw'eba esobola okuddamu ekintu kye kimu nti Ben Kiwanuka yayisizza Muteesa amaaso. Olowooza nti Ben Kiwanuka yali asobola okusimattuka ekikwe ekyamuwandiikibwako? Oba olowooza nti bye bayogera ku Ben Kiwanuka bye byali ebituufu nga basobodde n'okubyogera ku muntu gwe bamanyi nti asobola okubyewozaako? Olowooza Kyagulanyi senga yali ku mulembe gwa Ben Kiwanuka nga Kyagulanyi ye Kiwanuka ow'ebiseera ebyo nga bamutemajjizzaako ekigambo nti gwaleese ebisiyaga okolagana n'abasiyazi ku bino ebisiyaga ebyandadde mu Uganda ebyafaayo byali tebimaze okuwandiika ku Kyagulanyi nti ye yatongoza ebisiyaga mu Uganda. Ono Kyagulanyi ye miizaani entuufu kw'olina okupimira ku byakolwa ku Ben Kiwanuka. Ono Kyagulanyi ye miizaani entuufu kw'olina okupimirwa ku byayogerwanga ku Ben Kiwanuka. Kubanga Kiwanuka baamwogerangako ebitalabwa. Baamwogerangako by'atasobola kwewolereza. Baamwogerangako ebintu baamusiiganga enziro oba baamusiiganga langi embi gy'atalina mafuta gaginaazaako. Bwe baba basobodde okugisiiga Kyagulanyi ku mulembe nga buli omu asobola okubeera munnamawulire nga ne radio Uganda ne bweba tekuwadde nga UBC ne bweba tekuwadde zi mainstream ne bwe ziba tezikuwadde message yo esobola okutambulira ku mikutu emikwanira wala neera ne batasanga buzibu kumuwaayiriza na kumutemajjako kigambo nti alwanyisa obwakabaka bw'e Buganda akkakkanya Ssaabasajja Kabaka atongozza ebisiyaga mayisa g'e Buganda. Kyekyakolwa ku Ben Kiwanuka oyo atayina mumwa? Bimeka ebyatemajjibwa ku Ben Kiwanuka atayina muzindaalo? The question is, abawandiika ebyafaayo bya Ben Kiwanuka beebe abamwagala oba beebe era abaali baagala okumuwandiikako ng'omuntu eyalengezza Namulondo? Oba singa Ben Kiwanuka yaweebwa omukisa okutangaaza ku bimwogerwako nga tebinnafuuka byafaayo, ebyafaayo bya Ben Kiwanuka byali badde nga bw'obisoma olunaku olwaleero okumanya bajjeggeera ngenda kukiddamu. Abavuma Ben Kiwanuka emmengo be bamuwaanira mu ddipi. Abavuma Ben Kiwanuka emmengo ate olunaku olwaleero be bantu be bamu abamuwaanira mu ddipi. Abaaye Ben Kiwanuka yalina kkala bbiri nge wansi mulungi waggulu mubi, amagulu gaali malamu, ng'omutwe mufu era nziramu okubuuza. Bwe kiba nga basobola okuwaayiriza Kyagulanyi ku mulembe guno oguliko obuzindaalo obutoziirana,
ebiseera ebyo ng'akazindaalo waliwo kamu kyokka ng'ate akavunaanyizibwako y'oyo ali mu kukonjera biki ebyakolebwanga ku Beeni bimeka ebyayogerwanga ku Beeni Kiwanuka Beeni Kiwanuka yakomeddewo mu Kyagulanyi okutereeza ebyafaayo bye weewaawo si bigambo byange mwandigambye nti nsala omugambo naye nze just mbaawo kubanga mbibatuusaako byonna ebitambula ebigenda mu maaso naye nga teweerabira nti oli ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga keekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo mu bujjuvu tovaawo